enensi teriimu kintu kya bwereere. Omwana bw'abeera nga muto ng'alina ekitone kyonna ky'alina, muyimbi, munnabyamizannyo, muzannyi wa katemba, kasaafu n'erinnya bamuwa basale. N'essomero oyinza okulowooza basale ya bwereere naye limanyi naye omwana ajja ddirangira essomero lyabwe. So basale teba ya bwereere, omwana aba agisasulidde ekitone. Eriyo abantu ab'amaanyi, abayimbi n'abantu abalala bonna bw'abeerako waatuuse gavumenti bwe batemuwadde ssente afuka brand ambassador w'ekintu kyonna. Lwaki badira Uganda Walagi ne bamuwashira Gashumba Mulange? Sigamba nti yasinga omunywa, ayinza n'okuba tamanyi bw'awooma. N'abasinga omunywa tebafunamu. Teriyo muntu munaku oba muntu musiru gwe basobola kuwa basala oba scholarship nti kagenda asomera eno nga bagimuwadde lwa busiru. Bw'oba toyina ky'oyina nga toyina magezi ganjawulira teri asobola kukuyamba. Ensi bwetyo bwetambula. Kati njagala okugamba ebigambo bino wammanga. Ekisooka, education oba okusoma, business nga bw'olaba ekintu ekya kyonna. Basuubula abaana n'omuwa school fees era bazimu bagaggawadde. Njala okusaba bw'oba oteeka ssente mu bizinesi z'abalala naawe obeeremu n'ekibalo. Ekisookera ddala omanye ebintu bino bibiri wammanga. Ensi eno tetunuulira bintu ki ebikwatako, wabula bintu ki by'osobola okukola byebisinga obukulu. Teriyo kasokedde obeera wano bakujjanjaba bulijjo mu ddwaliro. Njagala ombuulire omusomesa asomesa omwana we yali akulaze ku certificate ye ne degree ze yafuna. Omusawo akujjanjaba yali akulaze ku bbaluwa ze ez'obuyigiriza oba jjanjaba bujjanjabi gwe lwogenzeeyo. Ate ne bwe nzija wano ne nzija nga bwe ndi kasante kak'ettawo lya dokita era bw'onsanga mwogamba musawo Roni osanga nga nyambadde dokita. Kitegeeza seetaga verification. Kati njagala kuyamba okulowooza obuntu buno mangu nnyo. Wonna w'otutta omwana wo n'abaawo kyayigawo era oba omuweeredde. Tukakaalukana na bisale bya ssomero kubanga n'eri essomero siriri ku ssomero wokka. Buli omuntu wali ng'asobola okuyiga ekintu ne kibeera approved ng'akikolera abantu ne basiima oba omuweeredde. Bangi nnyo university wagimala kati oli mu nviiri. Mwamala university kati oli ku nasi okuba bipande. Ebyo bennyini byokola wayiga biyige mu myezi egi. Kati school fees ziri wayonoona zaaki. Singa tuddamu ku kibalo. Enkola y'abali abasajja bayagala nnyo bwe tubaako bw'obaako amagezi ag'enjawulo bagooleese nga bakuwa gundi scholarship nga bakujja Uganda bakutwala ewaabwe. Baakikola sobola okutujjamu abantu ab'amaanyi era kasita obeera n'amagezi ag'enjawulo abazungu bakunona ne bakutwala ewaabwe ogabalekera ewaabwe. Ekitegeeza ffe tulina kubeera n'abasiru bokka. Ku mugezi kwe kwebeereramu ku guno omulembe. Okusoma essomero liri buli wamu w'osobola otwala omuntu n'ayiga ekintu aba asomye. Ekirala, totyanga nnyo kulya risiki olw'ensonga ya bbiri oba emu. Risiki ziringa kiso kisala sayidi bbiri. Singa okola ekintu ne kikusala obaako ky'oyigamu. Ofuna lesoni n'ofuna ne stop limit, start and stop limit. Ndi awo sijja sukkawo. Omukazi bwe amala okukubba oba abawala ne bakubba ssente oba omusajja ne bamala okukuula oba ne bakunyakulako essimu, omanya obudde bw'olina okukoma okutambulira mu bifo ebyo. Oyiga okwesalako n'ojjamu n'ekyokuyiga era omanya n'ekyokukola kubanga ofuuka mugezi ku babbi. Buli gwe banyakulako essimu kati oli mugezi tebakyasobola gikubbako. Bawala bangi bwe bagenda mu bivulu ennaku zino agenda n'akasimu kano ak'akamapeesa. Tatwala iPhone ye kuba akimanyi. Bw'aba agenda mu bivulu nkuuka luddawa bazibba. Bw'oluuzinga ofuuka mugezi ate ofunamu ekyokuyiga. Bw'owiininga ofuna ssanyu lyokka. Buli watafunye ssanyu jjawo ekyokuyiga. Ekirala, amagezi gonna gakwetaagisa okugaggawala n'okubaako gye weeyongera tegali ku ssomero. Teri ssomero lisomesa bintu bigenda kukuyamba mu future. Era lekerawo okulowooza nti ogenda ku ssomero kufuna mulimu. Omulimu mugireka wano n'ogenda osoma. N'omala okukola ate n'okomawo n'omala okusoma ate n'okomawo n'onoonya emirimu. Era gye wagaana gyennyini n'okomawo n'ogikola. Kyokka buli bw'otuuka eri ng'omusomesa bakuwa 3 5 ng'olaba olina okukolayo ka library. Ekituufu kyali kukola library n'ogenda eri. Bw'oba omaze senior 4 and above, senior 6, totawaana kakaalukana na university baako ky'otandika. Omalo kitandika genda ogula obutabo weesomesa ebikutwala mu future. Teri bintu bigenda kukuyamba, amagezi tebagakozesa mu kunoonya mirimu gokka.
era abasinga bwenkubuzaano lwaki owerera omwana ogamba afune omulimu ekyokukola mu maaso naye gwe nga ggwe bw'olya ku bitabo emirimu gy'olyako gya bitabo mu kikuubo omwo temuli baddiguli temuli bazi diploma abatudde temuli emirimu temwagisulawo dda bayinginiya musuubula kubanga wewali ssente naye ate kyakubiri ne byewasoma ku ssomero era tobiryako kuleka oluzungu lulimi n'okubala osobola okuyigira ewantu kitegeeza n'omunaku olw'okuba okusoma tekuli kompaluzali osobola okwebereramu n'ogamba kantu ala omwana wange ayige kino muteekemu kapito tubambuke ensi yakyuka dda okuleka nga ogenda kutwala abaana b'obulaaya naye baba bali Uganda. Education is a business. Government eryamu lwe muntu sokola registration balyako amasomero bagajjako emisolo buli kimu bakiryako ebitabo ababikola babiryako. Education is a business. Naawe business gy'olaba nga oteekamu naye nga tejjaamu kadamu oli ku kyeyo wave Uganda n'eddiguli ogenza okoze ate sente era ziggwera ku ssomero kusomesa baana naye naawe wasoma ate naawe tolina kyakkola kyokka bw'amala okusoma kati onoonya kyakkola kye kyakutwala ebweru n'onoonya capital bw'omufuna ate tokola era business biri bye wasomerera bw'okomawo ng'okolayo akaduuka k'engoye ng'ogula ka poloti ng'okubako ekintu ky'otandiseemu ng'okola business kikulu kyali ki business bw'obeera ku kyeyo ng'obadde ogatta bugasi ebitabo wabifuna n'otuuka eyo omulimu ne gubula bw'ogenda ku kyeyo ate sente tozimalira ku school fees kwata omwana wo mutwale ng'ewalo ningaawo mutwalire omuntu abeeko kyamuyigiriza bamala okukiyiga kwata akasente okasindika Uganda okamuteremu mu business y'omwana wo bwepiikinga okitegeeza osobola okukomawo ne mukola n'omwana wo okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu eyite yeenyigiddeyo nnyo ku ssomero yasomako asobola okusoma n'okugira ng'ojjako okubala n'oluzungu abasinga bafunye mu kusoma batini bwe njogera bwe buti bagamba abata abasawo abadokita banaavaawa abagamba bwe bityo musiba mu ddwaliro bameka abasawo abagagga bwe wakalaba n'omusawo gagga wala amala kudda mu busuubuzi omala kukola bizinensi ndala bye biri bye walekawo bwekuba nga okusoma oyagala kukyusa bulamu ate bw'osoma ebitabo bikozesa eki amagezi agagaggawaza n'okuyamba omuntu okukuuma emaali ye n'okusigala ng'ali bulungi gonna tebagagaba ku ssomero ojja kuddaawo beera bulungi.